Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso logyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero waliwo nfunye nnyo abaami abambuuza ensonga eno. Asembyeyo yambuuziza nti lwaki mukyala wange wampaka okumpaako mala mwegayirira ate nga namuwasa, lwaki tayagala kubeera nga mwebakako wampaka wakumala kwegayirira? Ekizibu ekyo abakyala abasinga bakirina, naye ng'ekisookera ddala kibeera kiva ku mukyala yennyini yakyeteekamu. Ebiseera ebisinga mu abaana abawala oba mu abakyala, bwe weeteekamu ekintu mu nsonga ezo ez'omukwano kiba kya bulabe, kikula kigenda kikula okukaka ne kikulira ddala ne kikubeereramu ddala, ate okukyejjamu luba lutalo. Kati n'olwekyo bw'oba olina omukyala nga mutuuka mu kisenge, mutuuka mu buliri, omala kumwegayirira okuwaako, ng'osooka kusaba n'osaba n'akwegayiriza, ebiseera ebisinga omukyala oyo yabeera akyeteekamu. N'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo mu abakyala ekintu ekyo mufube okulaba nga mukyejjamu. Ekisookera ddala omusajja tebamumma, omusajja w'abeera ayagalira w'omuweera, naddala ng'oli mulamu. Bw'obeera nga tolina bulwadde bukuluma mu mubiri gwo omukyala, naye nga gwe weetaddemu ekyo ng'owulira omusajja toyagala kumuwa, lw'oyagalidde w'omuweerako, kiba kya bulabe. Omusajja w'ayagalira w'omuweera, ekyo mukitegeeremu abakyala. Ate ekintu ekirala, mulimu abakyala nga ye kale nga teyakyeteekamu, naye nga bw'atyo bwe yakula, ng'ebintu ebyo eby'omwebakako nga tabigenda nnyo, nga kwegamba tabyagala. Ekyo kyo ekikula ky'omukyala oyo abeeramu bw'atyo, nga ye bw'atyo bwe yakula. Abo abakyala babeeramu nga baazaalibwa bwe batyo, ng'ekyamazima nga tebimutwalira budde, ng'era bw'aba akikoze amalagga nga ye bw'atyo bw'ali, era ng'osobola omulaba nga embeera ze ziri bwe zityo. Naye ate abo babeera batono nnyo ku 100 osobola okusanga 2 bokka, kuba olw'ensonga nti ebintu ebyo abakyala abasinga babyagalira ddala. Ekintu ekirala ekitera obbaleetera ekintu ekyo, mu abasajja mmwe kennyini mubeera bakyafu. Ebiseera ebisinga mulimu abakyala abeenyanyala, mulimu abakyala ababa n'entondo, nga singa omwebakako n'akuwulira ng'owunya akamwa, obwagazi bwe nga bujja kufa, nga kijja kutuuka esseera abeere nga takyayagala na kumwebakako ng'akwenyanyala. Ky'oba olaba nga kijja kutuuka esseera ng'okuwaako kujja kubeera kwa lutalo ate nga wamuwasa. Ekyo kibeerawo ng'olina okubeera omuyonjo ggwe omusajja. Abasajja abakyafu ebiseera ebisinga mutta obwagazi bw'abakyala n'abeera nga takyayagala mwebakako, era n'abeera nga omukyala oyo aba n'obusungu buli kaseera, ng'olumugambako nti njagala tukole kino ng'akutabukira, kale ng'akugamba oba ndi mulwadde, ng'afuna ekintu kye yeekwasa, naye ng'obuzibu buvudde ku ggwe kubeera nti oli mukyafu. N'olwekyo abasajja mugezeko okubeera nga mweyonja. Buli kiro nga tonnayingira buliri, sooka osennye amannyo, fuba okulaba nga kwegamba weeyonja enkwa wabeera ng'ozirongoosa, obeere nga tolina kasu konna k'owunya ng'oyingidde mu buliri. Ekirala mu abanywa omwenge mulina okwefaako, kuba ekyamazima bw'onaafuna omukyala nga si munywi wa mwenge, ate ggwe nga buli kaseera okyuma omwenge, okyuma sigala, omukyala oyo ajja kubeera ng'akwenyanyala, ajja kugaana okuwa. Ky'oba olaba nti ojja kutuuka esseera okumusaba oba okumugamba nti tukole kino ng'agaana, okukkakkana ng'obudde bukya nga tolina kye weekoleddewo. Abakyala abo bingi ebibaleetera okufuna ekizibu ekyo, okubeera ng'ajja kugaana okuwa ate nga wamuwasa. Ekyamazima ng'omukyala wa mbirigo, nga wakumala mwegayirira, mpaako n'afuuka mpaako. Ebiseera ebisinga bintu bingi obeera olina okwetegereza. N'olwekyo enneeyisa zammwe mu abaami zireetera abakyala bano okufuuka abakodo, n'agaana okubeera ng'akuwa w'oyagalidde. Kati ggwe wenna omukyala, bw'obanga omwami wo nga talina buzibu bwonna, nga si mukyafu, teyeeyisa bubi, akufaako akulabirira, ekyamazima omwami oyo obeera ng'omuwa, beera ng'omuwaako wonna w'abeera ayagalidde. Singa obeera tolina buzibu bwonna nga toli mulwadde, beera ng'omuwa. Ate ekintu ekirala kye mulina okutunuulira mu abaami, omukyala ono tomwebakirako ewantu wamu. Fuba okulaba ng'omukyala oyo omukyusa ebifo eby'enjawulo, asobole okufuna obwagazi bwo, nga buli w'atunula alowoozaamu kye mwakoleddewo, obwagazi buba bujja kulinnyira ddala bulungi nnyo. Okugeza, osobola omukolerako wansi, ne muva ku kitanda ne muddako wansi,
ne mwekolerako wansi. Osobola omutwalako mu ddiiro bw'obeera nga mukyali babiri temunnafuna famire ne mwekolerako mu ddiiro. Mugezeeko okulaba nga muba mubakolereko mu bifo eby'enjawulo mu nnyumba omwo. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Mukitegeera kwe gata omukolera wantu wamu ku buliri wokka wokka nedda mutwaleko mu kinaabiro. Omukolereko mu kinaabiro kirungi nnyo kwegamba mubeere nga nammwe abasajja mukyusakyusaamu ku bukodyo obw'enjawulo nga mukola bakyala bammwe babeere nga bajja kubeera nga babalowooza. Kwegamba omukyala ajja kubeera nga amiisinga ekyo kye mwabaddemu obudde obw'ekiro. Mugezeeko okulaba nga mulaga bakyala bammwe omukwano ogw'enjawulo kibaleetera okufuna obwagazi okubeera n'obwagazi mibiri gyabwe babeere nga babalowooza. Ekyamazima kino kankibabuulire, omukyala oyo osobola okubeera ng'olina gy'oli n'omukubira essimu ne munyumya n'awulira ng'ayagala akadde ako olw'okuba awulidde ku ddoboozi lyo. N'olwekyo mmwe abaami mugezeeko okubeera nga mulaga bakyala bammwe ebyo eby'enjawulo. Abakyala abo bajja kutereera, bagenda kufuna obwagazi babeere nga tebaddamu kubamma nga b'oyagalira waakuweera. Bwe kityo bwe kiri. Gamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.